Okufa kwa Speaker Jacob Oulanyah mwattu bikyalanda olw'ensonga nti omukyala amanyiddwa nga Anita Among ngono ye Deputy Spokesperson oba yamuddirira mu mbeera eno kyaddaaki olunaku olw'eggulo amawulire gasaculatinze eggwanga erya Uganda nga galaga nti Speaker yandibanga avudde mu bulamu obw'ensi eno. Era mu mbeera eyo wabaddewo obunkenke mu ggwanga erya Uganda ekyaleetedde omukyala ono Anita Among okubaako engeri gya postponingamu entuula za paalamenti, era yavuddeyo n'abanga bagamba nti entuula za paalamenti bazongeddeyo naye tebaataddeko zigenda tuuka ddi nga ababaka bano tebatuula. Era mu mbeera eyo omukyala ono Anita Among y'omu ku bantu aba travelinze olunaku olw'eggulo n'ababaka abalala okuba nga bagenda mu ggwanga eri America basobole okuba nga beerolera ku kyatuuse ku Speaker omukulu amanyiddwa nga Jacob Oulanyah. Naye ate ekyasinze okwewuunyisa abantu oba bannayuganda obunkenke buno obwabaddewo to an extent nti ate yo Google oba giyite Wikipedia yavuddeyo nebanga Speaker yo emulaga nti mufu, ekyaleetedde omukulu omu amanyiddwa nga Chris Obore okuvaayo n'agamba nti waliwo abantu abatandise okuhakinga mu system eya Wikipedia ne bateekawo embeera nti omukulu Speaker Jacob Oulanyah yafudde, naye ebyo byonna tebannabikakasa olw'ensonga nti naye kituufu abyogera naye ate tannatuukako mu ggwanga erya Seattle kulaba mbeera ki Speaker mwali. Olunaku olw'eggulo abantu abawerako n'ababaka abamu omwabadde ne muganda wa Speaker Jacob Oulanyah bonna bayolekedde eggwanga erya America basobole okuba nga balaba ki ekyatuuse ku Speaker Jacob Oulanyah. Naye ng'ate mu mbeera eyo amawulire agasaculatinze abantu abasinga ge batandise okuba nga batambuza ge mawulire agalaga nti Speaker yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Kino ffenna kiddiridde olw'okuba nti Speaker ono bamuddusa wabweru w'eggwanga erya Uganda asobole okuba ng'afuna obujjanjabi era nga olugendo lwe lwakostinga akawumbi kamu mu miliyoni 700 okusobola okuba nga eyo agency ey'okuba nti Speaker ono atereera yaliwo nga y'amaanyi, kwe kulabika nti bamuteeka mu Uganda Airlines n'emuddusa emisinde asobole okuba nga afuna obujjanjabi. Era mu mbeera eyo amawulire gakyagendera ddala maaso. Tulinze omukyala ono Anita Among ajje awe ekisembayo ku nsonga y'omubaka oba ku nsonga ya Speaker amanyiddwa nga Jacob Oulanyah olw'ensonga nti buli w'okyusa amawulire gagamba omukulu ono yandibanga avudde mu bulamu obw'ensi eno. Naye ng'ate omukyala oyo Anita Among yalina okusooka okonfaminga amawulire ago, nga ffe tugamba nti ffe wetuli okuba nga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda, era nga tugamba nti gwe omupya subscribinga onyige n'akadde oleme kuba nga osubwa mawulire gano, era essaawa yonna tugenda kuba tukomawo tukuwe update era ku mbeera eya Speaker mulamu oba mufu.